Okay, MC Nuts and Beyond. Alfred Sembajwe Kalondoozi si kya nnono. Buli we tubeera wabaawo ekyokuyiga. Era gwe bw'obanga otambuza video bw'oti wepaba n'otulaba ng'omanya ogenda kubako kyoyiga. Kati nnaku zino tulabe bamaama nga batuula mikolo gy'abaana baabwe. Ng'era balaga nti buli kimu bakyenyigiddemu. Bangi ne bakikuba bamaama balina kuba manju, bamaama tebalina kwetaba mikolo gino gya kwanjula, naye katubeeko ate era kye tulaba. Alfred, gwoyogera ki ku ky'abamaama okwetaba mikolo gino? Kakati omuggo gubeera gwa natema si gwa nalonda. Otegerera nannyini mwana, otegerera wano ngomaze okulya bintu, amwakayana nnyo. Kituufu omwana nze namulabirira, kitaawe yandeka ndi single mother, nandeka mu bufumbo bwange, nandekera enju, n'agenda n'afuna abamalaaya. Otegerera nti obusungu bw'omukazi nti yanyiiga. Kakati munnange, kati omwana omukolo kakukolera eno ku bukojja. Bwemumala okulya ebintu omutwalo ne mugwegabanya akasiimo ne mukalya na byonna ne mubinywa. Kakati omwana n'alyoka afa, n'oddira omulambo n'oguzeewa taata we, ekitegeeza nti mumuddiza bidibye. Kati kyongera okulaga nti ani nannyini muntu oyo obulamu ne mukufa abeera taata. Kakati mu kuzaala mu mikolo gino egy'okwanjula, maama tumuleka manju kubanga ennono yaffe ennonooza emabega eraga nti tewali buvunaanyizibwa bwe kugaba musaayi, kubanga guno omusaayi si gugwe naye nga bwali bulyaza amaanyi tukkirize tugaane. Bwe tugenze tukula tutegedde lwaki abakazi tebaalyanga nkoko. Enkoko eno tuteganya yasooka okugirya, era yali Profesa Weyo Makerere yagamba nti teri kuddamu kugamba abantu tebalya nkoko ngategedde obulungi obuli mu nkoko. Kati bwe tutuuse guno omulembe gutuuse olwaleero, bamaama babuuza ebibuuzo era nga bagamba lwaki ffe tusibirwa emmanju. Yes, nyinza obutajja mu kidaala naye ne wali mu nnyumba we bazaalira nawo ne mbeera nga nzija buzikubuuza na kudduka ne siraba na kwekkaanya mulenzi mutabani wange kubajjukira n'omulenzi abeera mutabani we tamuyita muko. Kati nze nga ngezako okulambika ku kituufu ekirina okukolebwa kyekimu. Bamaama abakyala waliwo ne bamaama abasajja, bamaama abakyala ekisaanidde kujja mu kidaala olw'ensonga nti ensonga zonna ez'ekidaala za kisajja kikulu, mulimu okuwuliriza n'okwegendereza. Baalinga bakwewaza bino buteetegereza nnyo mulenzi naddala mu ntambula ze. Jjukira wano mu kidaala omulenzi aba akaalakaala atambula dde nadde eri azina kalipso ayinza okwefuula ekirala maama n'otyamu. Jjukira gwe maama osingako taata okutegeera eby'omu kisenge. Gwe maama watondebwa kusanyusa taata. Taata ye alina kukuwa kubanga ye muweereza, alina kukuwa buwi nti bw'omala okukola obulungi Bayibuli egamba nti abaami banaabawanga okusinziira ku kwegomba kwammwe. Kitegeeza nti okwegomba kwammwe banaabawanga batya nga mumaze okubasanyusa. Kati oteekeddwa kusanyusa mwami ebyekisenge gwe mulimu gwo, talina maanyi ga kisajja noonya emiddo noonya ki. Kati maama bwe yeetegereza bw'ati ayagala okulaba ku mpumi y'omuko. Nina musajja wange asabuka omukolo gwali kugenda mu maaso ng'omwana w'obuwala atema amazina ekigamba nti olaba agatema bw'atyo naye atamuzaala. So nti kyogezaako kunnyonnyola nti ye maama eriiso eryokusatu lyalina olw'okuba ate kati ye yeebuuzibwako ku kiri bw'alaba omulenzi ono ayinza okumulaba obulala nagaha. Jjukira taata ye taata byayagala mu mulenzi bya mubiri n'ebyomwoyo. Naye kakati maama ono yeetegereza nnyo bino eby'obwongo, alaba agamba omusajja ono ngeri gye mulabye mulaka musajja mukambwe. Muwala wange yalonda atya. Kati ebyo byonna tubibikkira wali nti maama ye awo tetumusukkulumya, naye bakojja babaawo ne bakiikirira bamaama, ekitegeeza nti bamaama bakkirizibwa okubaawo. Uncle Sembajwe, omanyi oli resourceful nnyo era tukwetaaga. Bamaama basaanye okwetaba mu kuzaalibwa kw'omwana nnyo naddala mu nju nnyo naddala mu nju. Ekyokubafulumya ebweru kyo tukirabye nti kirabye era ekitugaana olw'ekyo nti okusonyiwala va ku bino byokugamba bino bye muleeta bye munonooza mbwe simanyi ayinza okwegomba maama amuzaala. Ebyo tebiriiyo, ebyo tebiriiyo, tebabalimba na bintu ebyo tebiriiyo. Naye ate obugwenyufu bugye buli oli ne waba talabye maama amuzaalira muwala asobola okumuganza kubanga abantu amu bagwenyufu. Tukiwulidde wano bulijjo olina bw'omanyi ng'oli ayagala omwana ne ssengaawe nga bonna yeebakako nabo, ate ne maama we nga yeebakako nabo, ate ne baganda ba mukyala we nga yeebakako nabo. So obwo bugwe gye bali abantu baluteza tebabawulira baluteza. Kati nzira ku kino ekyamaama, maama ekimukuumira ewala bassaawo ntiisa. Jjukira ne ssenga naye alina obuko bwafuna ku mulenzi obuyitibwa
kyami wabiri kati ne maama alina obuko bumukwatako obuko bwa maama bwe busungu buli obw'omwoyo nti ono omulenzi azze kagereka ali omutabani azanyire wala aleme kuzanyira maaso ga maama nti kyona kinaakolebwa ne kisowotoka maama ye simugumiikiriza ekigenze wala ajja kutya buti olwokuba nti abakazi batonde banga baki nga batiitiizi kati nkoma wano ku kino ekiwumbawumba wali mu kuzaala maama abeerewo iye lwaki emikolo gy'okuzaala maama agyetabamu era agirinamu omukono omulenzi ng'azaalibwa maama asobola okutuula mu migongo egy'abasenga eri emabega wa kateni neyetegereza ensonga zonna ng'aziraba we zitambula lwaki maama ye yalumu ebiso okuzaala omwana omuwala omukolo guno gumukwatako nga bazaala mutabani we kubanga ono aba agenda kufuuka mwana we buli gyali musanga aligamba nti mutabani ekyokubiri wano ng'omwana amaze okuzaalibwa omuzzukulu jjukira maama noono omuko waliwo we bakwataganira kyova olaba nti n'omuwala olunaku lw'okukalakkirizibwa okukwata sezaala we mu ngalo ng'amukwasa mwana so waliwo emikolo egijja obbagatta naye nga tamumanyi nga yamulengereranga wala nga yamuddukanga buddusi so wali mu kuzaala okuba nti ekikolwa kya kuzaala mu kuzaala tewali buko otegedde bulungi ne wali ng'omuwala azadde asobola okusemberera sezaala we n'amukwasa omwana tewali buko kati ne wano mu kuzaala obuko kuba kati wadde gwe kituwadde mu ange endala abasinga beewaza bamaama bano okuliraana nga bakitunda obuko bujja mukwata kuba nakyo kikulu tujja kuddayo eri ne kati obuko kyeki in the first place. Thank you so much. Obuko busungu bwa myoyo era bujja butya bukwata bwe buti nti ffe tuli mibiri ne waliwo entalo ezitamalirizibwa bwe mumala okutula ne mugamba nti nassa weegombye nze katugeze ndi mukazi nze neddirango kale gwe mukazi kakati kati gwe mukazi black is beautiful etoka yakumanyira black beauty kale kati black beauty nassa ye mukyala kati nassa oli waki weddirambogo nze neddirango wabula gongamba bugambi nti oli wambogo naye ebyafaayo byo sibimanyi kituufu ate kyamazima oyinza okuba nga olina woobulira nga bwe tukugamba omenye bajjajjaabo bana nga nkoma ku babiri oba omu okoma kw'omu kitegeeza waliwo we mwabulira ani ayinza okutegeera obujjajja bwammwe ensi ey'emyoyo eyita mu kyokwogera naffe mu birooto owulira bulungi kyenkugamba kaakati bwe mumala okusala emisango gino egy'abalya mmere ne mukkiriziganya mmwe nga bataata nti oyo omwana tumukkiriza tumuzaale ensi ey'emyoyo etuula negamba ekyo ekika ekyo mmwe mwebuzabuza neffe twali bafumbe twayingira enjovu olw'entalo ezaaliwo nga kabakatta abeddira amafumbe mwe muva erinnya liri nti battembwa baleke fumbe n'erinnya we lyava eryo kakati olwokuba nti ekiwe ekiri ffe tuli bafumbe mu mbogo mu njovu twayingizibwayo buyingizibwa olw'entalo ezaaliwo kakati ono omwana tagenda kufumbirwa eyo era n'anobayo obwe bayita obuko obusungu obw'emyoyo kasabula bensobi bano betusanga bakankana nga tugamba nti balina obuko kyeki bulwadde obw'obusungu obw'emyoyo nti wakati ng'empewo zimaze okusisinkana zerinako amabanja wabeerawo obusungu n'okuwolera eggwanga kati gwe kwe kukankana kuba kasa wabeerawo entalo waliwo endwadde ezimu nga bazikebera mu sayansi ne zibula nga endwadde zaamwe tukirize tugaane kati n'obuko bulwadde bwa myoyo irize spiritual warfare ntalo zibeerayo eri era ebiseera ebisinga ziva ku nkwatagana ng'omuntu gwe wasiza wa kikaakyo naye nga yeebuzaabuza abantu baabula oli najja n'alaba ng'omulenzi amwagala ye n'agamba nze nakulya ku single mother naye ng'akimanyi kitaawe baamugamba kitaawe wafumbe kakati neyebuzabuza nagamba nze ndi wangu yimu n'abamu nga bamuzalira mu ntalo nga bubimanya afanda yali yako byalidde kyova olaba nti omutwalo gw'edda omutuufu gwabanga kusooka kuloota baatuulanga senga maama taata ne jjajja bukojja senga maama taata jjajja bukojja ne batuula mu ddiiro eri limu ne beebaka okumala ennaku ezi bwe batafuna kirooto kitegeeza waliwo ensobi egenda okubeera mu bufumbo kati mu kwebaka okwo kati ennaku esatu we zaayitanga weezo katugeze ku lwokubiri senga ng'ajja oba jjajja nga bane naloose nga bandaga nti omukaalijja wano ajjanga na kinu kitegeeza empewo zikkiriza omulenzi oyo awase muwala waazo omuzzukulu entalo enkiiko zitudde beesalira emisango mwabefumbe mwagala otuwasaamu naye mwatubba jjukira amafumbe mangi buli wafumba abeera muganda wo kati babeera beesalira entalo tinaye abefumba abo bayaaye
bino ndozo tobiwulira nti abeddirengeye bayonjo abeddirengeye benzi ebintu webito kati bibayo neri munsi y'emyoyo nti abengo tebayisa skati abengo bantu balungi nnyo bagabi ebintu webityo kati ekintu ekyo kakati ngentolo kazimaze okutuula ezo kati bye bibaawo kasoota oluggo olwo ne luggwa kati ng'omubiri guweerezebwa obubaka nga muloosebwa kati nga musaba omutwalo gw'omwoyo nti balete ekita ky'omwenge ekita ky'omwenge kiri ekisooka then ne taata ng'asaba ebi eby'omubiri nti njagala piki ekyo bwe kitakolebwa mu bulambo okufu bwakyo obuko bujja nga maama bw'asanga omulenzi wabeerawo okukankana naye weebuuze bwe bubanga obuko ddala bwa nsonga gwe weebuuze lwaki abazungu tebakwatibwa buko kyembadde ngenda okubuuza lwaki abazungu tebakwatibwa buko kuba bo tebalina myoyo abazungu bo setup yaabwe ey'amawanga gaabwe mu nnono zaabwe bakimanyi nti katonda kubanga bo basooka kunoonya katonda bo bakimanya nti katonda talina buko tamanyi bika tamanyi miziro ali ogu era abantu wanu kyovula eri mu West Africa batufugira ku assimilation policy nga bagamba tuli muntu ogu n'okutufuga wano bamakweta Bible ngetwaga tuli muntu ogu tegeeza nti bo bakimanyi bino ebyemiziro federo oli yakeeranga bukezi nga yagala kufuga banne n'abakuŋŋaanya n'agamba okuva na leero abaana abazzukulu ab'emikago mwenna mbogo okategedde so naye olw'okuba nti omukago gutta ndozo kimanyi ezo pakiti ezo ezitta kati kyovula bibakwata era baganda baffe naddala balokole kuba be basinga ennyo okutanuulira ebintu eby'emyoyo ne bagenda ebuziba waliwo gwe nagenda nennemerako ne mugamba nyabo ogenda kusala tugenda kugaba emmwanyi nagamba emmwanyi nedda kati gwe tomanyi endagaano gye mugenda kukola omanyi ebintu ebimu tubikola nga tubitunuulidde kungulu naye waliwo endagaano ezikolebwa nga nzibu za kumenya kati ekyo omuzungu yakiyadduka omuzungu yakidduka n'akimanya nti endagaano ezo emikago gye tukola n'ogamba tontabaala nga sikutabaala gwe weebuuze bakwata bukwasi pen ne bawandiika toddangamu kujja wano ne bakiteeka mu nkola endagaano ya 1800 ng'emyaka mingi baagikola dda ezo endagaano ezo emikago egyo giva mu bw'omubiri ne giyingira mu bw'omwoyo kati ezo endagaano ze twakola kati bufuuka obusungu obw'entalo obuko ne buzaalibwawo ne bali abazungu bo baabigaana baakimanya bali muntu omu nti sezaalawo nazaalawo tebikukwatako kati bino ebyokunonooza ennono ezo tebaanonooza neffe twanonooza kubanga culture yaffe engagga eri original Alfred w'okwata ku nazaalawo tofuna buko oli abadde agamba nti oli yakwata oba kati ffe abasajja tulina maama anzaalira omukyala ne taata naye kati mama gundi mama Shalom bwakwata ku mwami gundi tafuna buko tekiriyo kakati negwe katwebuuze otuko tokwata kunazaalawo ati scenario zinyingi nazaalawo mulwadde n'omubeba n'omukuba mu motoka n'ovuga era omutuusa bulungi mu ddwaliro nga tolwadde otagadde bulungi tino bano bakijjawa ekitegeeza nti n'empewo ez'emyoyo zitegeera so nkulaze omendo sogana nazaalawo ku muganga ng'atudde mu motoka benzi ng'atudde mabega ne mugenda ku muganga bulungi ne babalagula nga kyobadde bw'ozaala omwana nkulaze osobola omukwasa nyazaalawo n'otakwatibwa buko kwegamba obuko bwonna bukwata ne butakwatira kitegeeza nti ensi y'omwoyo eraba bweti so byonna omaliriza ng'ogamba nti obuko ndwadde ya mwoyo era ng'ogamba nti egoba bugunjufu nti okimanya bumanya mu mmeeme eyo nti kyotalya oba okisosola nti maama wo akuzaalira omukyala olw'okuba nti okimanyi muntu wabuvunaanyizibwa era omusosola bw'omukwatako bikukwata kiringa bw'ogamba nti sirya mbizzi nga ne bw'ogisemberera emmeeme nze kati nava ku biri binavaako naye buli wenteeka mpulira nga bimpunyira na bubi so emyoyo gyaffe giri very strong nti kyogimanyiiza kyegirya kituufu yesewo MC Nassan Beyond leero tubadde tukebera bintu ebyo kubimanya twagala nnyo okulwanyisa ensonga y'okuba nti ebintu ebimu tubikola nga tubikolera mu kukwata obukusu so byebyo Mubarak ajjako mwana wange